bw'abadde yeetabye ku mukolo gwa Bulungibwansi, Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga asoose kuggulawo oluguudo lwa Bulungibwansi mu ggombolola ya Musaale Busukuma era nga yaniriziddwa mu mizira omubadde n'okkuba embuutu. Wano abaana b'amasomero mubadde Winterland Primary School ssaako n'abayimbi abanene nga DJ Michael bayimbye ennyimba ezituukana n'omukolo, ekintu ekisanyusizza Mukwataddamula. Abaana ab'essomero lya Winterland bayimbye nti endabikayo kye kitiibwa kyo. Awo nno omugalo bwa Katikkiro obuliwa Minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Buganda Oweekitiibwa Joseph Kawuki mu kaseera ako alangiridde essaza lya Kyaddondo ng'essaza eryakira mu gonna mu kukola emirimu gy'Obwakabaka bwa Buganda. Bw'atyo Kamalabyonna n'akwasa Kagge Engabo wamu n'ettu lya bukadde 5. Obuweereza obw'enjawulo abaami mwenna mwekubireko mu ngalo. Essaza eryasinze ebbaluwa oba satifikeeti y'obuwanguzi n'engabo ng'essaza eryo ye Kyaddondo era nga lyaddiridwa lina Ntameggwa essaza ly'Essinge ligenda okutwala ekikopo ky'omupiira. Omubaka wa disitulikiti ey'e Wakiso Betty Ethel Nalwima aloopedde Katikkiro olw'okuzinya nga bannabyabufuzi engeri abali ku ludda oluwabula gavumenti. Sayidi eno gye tutambuliramu tulaba nti ate n'abaddugavu bannaffe balina embonyabonya gye babonyaabonya bannayuganda ne baddugavu bannaabwe. Wano ebisukuma we tuli Wakiso district naye ne Namayumba gye nkiikirira abamu ku baana ba Wakiso be tutamanyi gye bali ng'omuli John Bosco Kibalama twebuuza bwe babanga batibwa atulage ku malaalo. Kaggo Ahmed Magandazi ono nga yasinze ab'amasaza bonna okuweereza maaso moogi yeebazizza nnyo eggye lya UPDF eriwangaalira ku mbuga y'essaza Kasangati ery'e Kyaddondo olw'okuweerezanga Obwakabaka bwa Buganda nga tebeetiiriridde era nga bye bamu ku bakoze ekinene ku buwanguzi buno. Twebaza ebitongole bya gavumenti nga UPDF kuba tuwangaala nabo wali ofiisi ya RDC tuwangaala nayo wali awamu ne prisons batukoze bulungi bwe tubayitira bakola emirimu gyonna gye tuba tubagambye nga tubamala kugamba nti nno bo bakulembeze ba gavumenti ya wakati wabula batuyambye nnyo. Minisita Mariam Mayanja Nkalubo akubirizza abantu b'amasomoogi okusimba emiti wakati mu kukuuma obutonde bw'ensi ate nga bwe bafunamu ensimbi. Kati nno waliwo akasente akayiika eyo mu bukadde tubona osimba emiti. Waliwo abaleeta ssente kye tuyita carbon credit abaleeta ssente eri abo abasimbye emiti nti obukyafu emiti egyo gijjamu obukyafu mu mpewo eno kati gwe gijjo gijjamu bukyafu bwenkanawa bw'osimba emingi gijja kujjamu bungi kati bwe gijjamu obungi ze ssente zojja okukola ki okwenogera. Bw'abadde ayogerako eri Obuganda Katikkiro Charles Peter Mayiga akkaatiriza nti Bulungibwansi atandikira ku ggwe ng'omuntu kale nga tolina bw'ojja kuyonja kyalo nga ggwe kennyini oli mukyafu. naye eri ku mulamwa ogw'ekitiibwa kyo kyesigamye ku ndabikayo omuntu ateeka okweyonja. Abaana temubawulidde nga boogera? Omuvubuka ow'omulembe omutebi tosobola kubeera ng'olina akatungulu akakuwunyako atasobola kutereeza maka ga n'atereeza omuluka. Obuligoligo mu maka tebukkirizibwa. Awaka tuyonjeewo. Wano akunze bannabyabufuzi nga batuuse mu Paalamenti obuteebuzaabuzanga bwe gutuuka ku kwogera ku Federo. Mu bubaka bw'amaaso moogi bw'atisse Katikkiro empologoma eragidde abantu baayo okunnyikizanga enkola ya Bulungibwansi. Bulungibwansi abayigiriza okuba n'obuvunaanyizibwa mu bitundu byammwe gye mubeera saako n'okukolera awamu. Twebaza nnyo abaami b'amasaza wamu n'abakulembeze b'emitendera egiddako. okutuukira ddala ku batongole mu byalo saako n'okukolerera awamu. Twebaza nnyo abaami b'amasaza wamu n'abakulembeze b'emitendera egiddako. okutuukira ddala ku batongole mu byalo saako n'okukolerera awamu.
abakulembedde obulungi abantu baffe. Cuucu akubiriza abavubuka okujjumbira tekinologiya kubanga kati gwe mulembe oguliwo. Twongera okukubiriza abavubuka mwenna okwettanira enkozesa ya tekinologiya mu mirimu gyammwe. Tekinologiya ajja kubayamba nnyo mu kusitula omutindo gw'emirimu gyammwe singa mumukozesa mu ngeri entuufu era esaanidde. Science atambuliza ensi ku misinde mingi. Oyo anaalagajjalira tekinologiya ajja kusigala emabega. Nazzi kuno ng'enkola ya bulungi bwansi yeeyitibwamu okweyonja wamu n'okuyonja ebitundu mwe tuwangaalira omwali ng'okulima amakubo, okugogola enzizi n'ebirala. Kabuye Israel, Promise TV alipoota leero.